Nenvuga ekkubo. Omukyala ono gwe tutalaze bwenyibwe tumutume Margaret yali mukyala mufumbo kyokka bba n'afa n'amulekera abaana obulamu ne bukaluba. Omusajja yafa ng'omwana asooka wa P1 bwe ntyo ne ntandika obulamu obupya ne ntuuka mu muzigo. Sirina kyakuliisa baana, sirina zinaasasulanga mu mizigo. Yatetenkanyako ku buli mulimu obw'enjawulo kyokka nga tebitambula. Ne ntandikako akabbaala ne ntunda ku walagi n'ebigaana. Lumu mukwano gwe yamuzigirira omulimu gw'ayise ekkubo ne batandikira awo. Navuga ekkubo mwe nkuliiza abaana bakulidde okwo nvuga kkubo naye nga n'omulimo bwe mbaga tebategeera mulimu gwe nkola. Yatinanga kukola mu kiro nga buli lwafuluma abaana bamubuuza gy'alaga. Buziba ne mbagamba ngenze maama olagawa ko nze ngenzeeko mu bbaala naye mwegalire. Ekyennaku eno yayigirayo n'emize emirala omuli ettamiiro n'okukozesa ebiragalalagala ebirala. Nga nze buli kitamiiza nkikozesa buli ekikuba kyonna nga nkikozesa ne nvaako awo ne nsanga buli musajja n'enjoola. Kyokka ne kye yali agenderedde teyakifuna kubanga abaana be ebbanga lyonna nga batudde waka. Kuba nali sina ssente tebaasoma nga nsobola okusasula ennyumba n'okubaliza. Mu kyatali yerabira lwe lunaku lye yali afiiriddwa obulamu nga bbye ssente za kasitoma. Ne mukwata mu nsawo ne muggyamu ssente. Bwe yafuluma mu luumu n'ababuuza omuntu bw'ati ne bw'ati akuttewa nti akuttaawo. Omusajja n'angoberera n'angwako naye olaba nawona olunaku olwo obutafa siridda mu bwamalaaya. Ono si ye yekka atenda ennaku eri mu kwetunda. Omulala lumu yavaayo atonnya musaayi. Musajja yankozesa mu kunkozesa kuli nenvaayo nga ntonyo yankozesa bubi nanvaayo nga ntonyolako omusaayi. Kye siryerabira nakati. Omwana wange n'ambuuza mami obadde ki n'akaaba n'okukaaba njuka omwana wange. Mbu buli lunaku ekinene nga bannyuka n'emitwalo 2.5 nga kwe batetenkanyiza buli kimu so nga balina n'okukuuma omutindo. Oli n'akuwayo 5 ku 5 ezo wakulya buchipusi n'olaba ng'obase. Ofunayo ow'omutwalo oyo yaba ayagala oba akukeeserezeeko ale gwe naye ekimuli ky'oba tosobola. Nga beetunda wajja nga abantu abayogeranga nabo era lwali lumu ne badduka ekipabu ky'okwetunda. Ivan Zema omu ku batandisi ba Buyikwe Rehabilitation agamba butuukidde olwaleero ng'abakyala 16 bavudde mu bwamalaaya. Tubabudaabuda ne tubazza mu mbeera z'obuntu era ne babanga basobola okudda mu community. Abamu balina amaka, abamu bakola business. Kati olwaleero ekitongole okuva mu ggwanga lya Butuluki kittika kibawadde ebyalaani okubaako kye beekolera. Batuweera ddala ebintu mu bujjuvu era abakyala tebagenda kulwanira hair dryer, tebagenda kulwanira byalaani, wabula bye batuwadde bitumala. Wano minisita omukyala owa Buyikwe ate nga minisita omubeezi okuva mu ofiisi y'omumyuka President Diana Mutasingwa asabye bakulembeze ku mitendera gyonna okuba ng'enkiiko okwogera n'abantu. Chairman b'ebyalo banaabakyala okulaba nga bakola meetings eza community okuyambako ku baana abo ate n'okwongera okufuna ebitongole nga bino ebivaayo ne bikwatira ku baana bano. Abattika batugambye nti basazeewo okukolagana ne Buyikwe olw'okuba basalawo okuyamba bamaama b'eggwanga naddala mu Njeru kubanga Jinja n'Enjeru balina oluguudo lumu asanjala abagoba b'ebimotoka ebinene lwe bettanira. We wanted to give a chance to teenage mothers in order to make them give them support to have a more beneficial way of working. Abatuuze bagamba enteekateeka bwe ziti za kukyusa ekitundu kyabwe.